Speaker of Parliament omukyala Anita Amongi alaajana bwaliwo abatemu abagala okumukuba amasasi nenga kino kikukiviridde ku mpisa embi zaali mu kwolesa zaali mu kulaga obutawa bannekitiibwa obutawa babaka bannekitiibwa nalowooza nti nno ye maama wa kabi ye maama Anita Amongi wa maanyi nnyo tajja gambwako ate n'agamba ki nenga muganda wange mikwano gyange kinyongera bajjukiza n'okubategeeza nti byo ebyanita Amongi si birungi era ali mu kulaajana kati munange ne balaajanira nabo tebalabika kubanga abaka bonna bakoye ejjogo n'empisa embi Speaker of Parliament gyali mu kubalaga n'okubayisaamu nga munange yayina ebigendererwa bye ebirala ennyo era nga twongera okujjukiza nti ono mukyala Anita Amongi ndi si gwe asoose ate si gwe asembye ate Uganda tegenda kukoma ku gwe nga Speaker so wa abantu ekitiibwa kye bakuwa nabo basobole okutambulira nga bakitiibwa era nga twongera okujjukiza nti munange Museveni akozesezza bangi abakusinga n'okusinga naye baliwa so weegendereze nnyo ebintu by'oli mu kukola omanye nti nno Uganda si yo era Uganda si gwe agirinamu si gwe asoose era si gwe agenda okusembayo ebintu by'okola ng'oyisaamu abantu amaaso ebintu by'okuyisa banno nga abatali bantu bananga Anita Amongi weewummuzeeko this is Uganda for all not Uganda for Anita Amongi your family this is not Uganda for you and Magogo zikuno bakulengezanga honorable n'ogamba okuyisaamu abantu amaaso okukozesa ababaka banno nga batategeera olw'okuba nti oli mubbi wa ssente naye ennaku zino bahonorable bennyini bakola kyamaanyi okusanya munsawo yo si gwe asoosa Anita Amongi tulabye abantu bangi tulabye abaka bangi tulabye Speaker bangi gwe bonna alowooza nti maama gw'oli Katonda nolowooza nti ogenda buli kimu ekyo kyatereera era oli bulungi nnyo Anita Amongi twongera okujjukiza n'okutegeeza nti Uganda eno ejja kutereera era Museveni bw'anaakola atya Museveni bw'anaakuwa zi mission ezenkanawa bannange twongera okujjukiza nti byonna era twongera okujjukiza nnyabo Anita Amongi nti manya nti byokola time egenda tuuka obisasulire ate era nga twongera okujjukiza nti ojja bisasulira weeyisaamu abantu amaaso olw'okuba nti Museveni akuwadde Museveni yakuwa Museveni yakutuusa time egenda tuuka nga bannayuganda babadde oyisaamu amaaso muganda wange nabo tebakyakulabawo ate nga omusimbi gw'oli mu kubba time ejja tuuka obye naye ojja bisasulira Anita Amongi toyagala akugambako weefudde Katonda essente z'abantu oli mu kuzibba essente z'abantu oli mu kuzikola byoyagala naye time ejja kutuuka time obudde bujja tuuka when time ojja byejjusa bino byoli mu kukola abantu bino byoli mu kumanyaawo abantu bino byoli mu kwagala okulaga abantu nti munnange yegwe superior wa wano yegwe na buli kimu wa wano twongera okujjukiza nti munnange waliwo baspeaker abaasoose ne Kadaga yali bw'atyo gwe byonna bikole gwe byonna biwulire gwe beggwanga nga bw'owulira bw'oyagala ku extent gy'oyagala okubbirako gy'obobba but your time is coming tekigenda kuba kyalubeerera tekigenda kuba kya forever nti ogenda kubeera speaker time ejja kutuuka twalabye bangi abaali babaddeko nabo katikati nga banoonya ekyokulya oluusi tebakiraba lwakuba nti gwe otambulidde mu kubba tewali bulamu obwo naye nga byonna ojja bisasulira ezo empisa embi okwokumanyiira n'okugireegerera abantu n'okulowooza nti gwe otegeera nnyo ate ne Speaker akola kyamaanyi okusaanyawo ekitiibwa ky'oba honorable kyokka ng'edda baatulaganga ba honorable ne batugamba soma nnyo ogenda kubeera nga Ibrahim Lubega Kaddunabbi naye ate olunaku olwaleero kizibu nnyo okulaga omwana wo honorable yenna n'omugamba soma nnyo ogenda kubeera ng'oyo honorable bw'aba yeewa ekitiibwa house mwava tegaba kitiibwa house bw'ebeegabye ekitiibwa ku olwo honorable yennyini teyeewa kitiibwa ddala ekitiibwa ky'oba honorable kikyaliwo era honorable akyasaana okusigala ng'ayitibwa honorable oba ayitibwenga kasasiro
kubanga speaker w'olukiiko olulamba wasalirawo okugamba nti genda mu maaso ne Kasasirowo naye nga gwagamba genda mu maaso ne Kasasirowo ayina eno abalonzi abamuyita honorable tumulabye ku TV ng'omuyita Kasasiro ffe tunaddamu okumuwa ekitiibwa hausi y'eggwanga tekyali munsa hausi y'eggwanga n'amaka g'omugenzi gagisinga ekitiibwa kubanga omusika w'omugenzi asobola okumanya nti gano si maka ge yasikira masikire era asobola okumanya nti baganda bange nabo balina obuvunaanyizibwa ku nnyumba eno naye paalamenti y'eggwanga eddamba waliwo akakyala akagisikira akeefudde oluwodolo akafuukidde bakama baako akagumba oba bakabannaako akagumba kabajjoonyesezza kabatulugunyizza kaagala okulaga eryanyi kefudde eggala essajja mu buli kimu Anita Among njagala nkutegeeza ekikubonyaabonya bulema alitwala Kadaga yatuula mu paalamenti eyo nga yekkiririzaamu mweyo entebe mwennyini mw'otudde kubanga yali akimanyi nti yali agisaanidde naye ggwe wennyini otudde mu ntebe mw'olaba nti tosaanidde buli mubaka ayogera olabanga atakuwa kitiibwa buli mubaka awanika omukono olabanga atakuwa kitiibwa kakati mu bufunze ekikubonyaabonya olinga omulema nga yakutte omuntu okulwanagana naye amunyiga n'amufunyaafunya n'amakinga sure nti ayimukawo takyasobola kumweŋŋanga lwa nsonga bw'ayimukawo n'amwambala ate aba agenda mutta busi y'ensonga lwaki omulema bwe yeezingirira bw'ati muntu tayagala kumuta paka ng'amutuusizzaako obuvune obanga naye amulemazza nga takyasobola kusituka ate kumuddiza keekakakazi ko kennyini tekekkiririzaamu nti keeka sipiika kaagaana okukikkiriza nti katudde mu ntebe y'obwa sipiika kaagaana okukikkiriza nti keeka nnamba emu ka paalamenti kaakati kafuba bufubi kulaga abantu bakirabe nti nze nnamba emu wa paalamenti abo b'okuba okulaga bakirabe nti gwe nnamba emu wa paalamenti baaliwo lwe baakulonda era baaliwo lwe walayira tekikwetaagisa kubalaga sajja tekikwetaagisa kubalaga boggo tekikwetaagisa kubalaga maanyi na kubajjukizanga bw'oli sipiika wa paalamenti kubanga olunaku lwe baakulonda ne lwe walayira baalimu mu paalamenti lekeraawo okusaanyaawo ekitiibwa ky'ababaka kakazi gwe akalinga oluwodolo lekeraawo okusaanyaawo ekitiibwa ky'ababaka akakazi kalinga obusalabanda buno bwe baasuulanga ku nnyumba bw'obusalaba bwe baasuuliranga ku nnyumba ng'obusalabanda bunajja obwajjanga ne bukonkona abeeno gye muli bwe muyitabamu ennambu ng'ennyumba enkeera bagisanga yonna efudde kakati nako kennyini kalinga akasalabanda katugambe muli batuufu Honorable Ssekikubo yatta abantu nga bwe mwagambye era yajonnyesanga abantu ku ttaka nga bwe mwagambye lwaki yamaze kwogera ku Parliament exhibition ne mulyoka muleeta ebintu ebyo singa teyayogedde ku nguzi efumbekedde mu Parliament ekitegeeza ebbanga lino lyonna abadde agenda vaawo nakyo era ensonga eno mwagireese kufunira abo be yatemula obwenkanya oba kufunira abo be yagoba ku bibanja obwenkanya oba kufunira abo be yatulugunya obwenkanya era lwaki mugireese mu budde buno era ebbanga lyonna mugirinzaayo ki osobola otya okutuula mu hawusi y'emu n'omuntu gw'omanyi aliko omusaayi gw'abantu ku ngalo ze osobola otya okutuula mu hawusi n'omuntu omu n'omuntu gw'omanyi eyagobye abantu ku bibanja byabwe osobola otya okutuula mu hawusi n'omuntu y'omu gw'omanyi nti waliwo omuntu omulema nga yalimala ku lulwe naye n'obeera comfortable nnyo n'otuula naye mu ssetteeserezo era ng'omuzibikidde gamba nti obusiraamu bugamba so oyo yekka anywedde omwenge nti yabeera zizza omusango naye n'oyo alagiridde omuntu gye bagutunda abeera zizza omusango kakati si mutemu yekka nti yabeera omutemu naye n'oyo amuzibiikiriza abeera mutemu abange ebbanga lino lyonna lwaki temubuulira nsi nti Ssekikubo mutemu Ssekikubo atulugunya abantu Ssekikubo ataddeko abantu obulemu era Ssekikubo n'ettaka kwatudde lyali ly'abantu bataasasula ssente okusobola okubasengulako era ensonga endala lwaki ensonga eyo yabuuse poliisi n'ebuuka alasi n'ebuuka kkooti nejja mu ssetteeserezo w'eggwanga ky'ogamba Ssekikubo y'ani ng'obutemu bw'oba ensonga zaakozeeyo yonna ebweru wa Parliament tezirina kutuula mu kooti tezirina kugenda ku poliisi tezirina kugenda ku alasi wabula zirina kutuula ku nnyumba ya ggwanga mu ssetteeserezo w'eggwanga mu bufunze obutemu bwa Ssekikubo nabo mugenda butwala mu komiti nga bwe mugaa nti Zaake yavumye Kinyamatama tumutwale mu komiti
Ssekikubo atatemulira mu parliament nga ne bwaba yatemulira mu parliament. Ssekikubo atatulugunyiza mu parliament nga ne bwaba yatulugunyiza mu parliament. Ssekikubo atawamba ttaka lya parliament kijja kityo kubanga awozesebwa mu parliament n'omusango gwe gutwaliddwa wa sipiika atasomangako yadde ku kkoosi y'obulamuzi yadde okusala omusango ogw'ekitaawuluzi. Ebbanga lino lyonna lwaki ensonga eyo mugirese lunaku lwaleero ng'ayogedde ku parliament exhibition era taba kukwata ku nguzi efumbekedde egundi efumbekedde mu parliament. Mwabadde mugenda kumuleka aveewo nakyo. Lwaki ensonga oba omusango empaabi mugiwadde mu parliament ewa sipiika atasomangako mateeka atamanyi nako ku by'amateeka ne mugibuusa LC ne mugibuusa poliisi ne mugibuusa zikkooti ne muzitwala ewa Amongi mu bufunze ennaku zino. Amongi yeggala essajja erisalirawo Uganda ku buli nsonga nti anaatera n'okuteekako abasika maka g'ababaka agamu nti omusumisi Ssebukina agenda kubeera anita Amongi. Mumuwadde amaanyi amangi bwe gatyo nti ye Kamalabyonna. MP aba atya ng'ayogera ensonga erimu enguzi erimu obukenuzi. By the way, ebintu ebizza amawanga emabega era bye batasonyiira ekisooka enguzi. Kubanga enguzi nkambwe nnyo n'okusinga obutemu. Enguzi nkambwe nnyo n'okusinga okulya mu nsi olukwe. Singa obba ekyobugagga ky'eggwanga ng'eggwanga terimanyi n'okitwala n'okitunda ebunayira oba olidde mu nsi olukwe. Singa obba ssente y'omuyi w'omusolo nga tekimanyiddwako nga togifunidde mu mateeka obeera oyeekedde gavumenti era oba ogisekeeteredde. Era y'ensonga lwaki nkugambye nti mu nsi entegeevu ekigambo nguzi tekiriiko penalty esukka kukufa. Era waliwo Nagagga gwe nalabye oba yabadde Hongo Kongo. Nagagga yafuna ssente amancoolo. Nagagga yakumpanya ssente y'omuyi w'omusolo yabba gavumenti. Bawunzise bamusalidde ekibonerezo kyakufa. Tewali musango munene mu mateeka g'ensi yonna oba aga gavumenti zonna gusinga nguzi ng'oggyeko ewammwe Uganda. Kubanga enguzi eyimirirako obuyeekera, eyimirirako obutujju, eyimirirako okuzza eggwanga emabega na buli kimu kyonna kisobola okwetooloolera ku nguzi nti oyinza okukola omusango gumu gwa kulya nguzi naye omusango gw'okulya enguzi ne gusitukirako obuyeekera, ne gusitukirako okusekeeterera gavumenti, ne gusitukirako obutujju, ne gusitukirako okuzza eggwanga emabega, ne gusitukirako okutta abantu. Kubanga bw'olya ssente y'omuyi w'omusolo oba olidde eddagala ly'okwolwa abantu abagenda okufa, ebbanga eryo ssente z'onaamala ng'olikozesa basooka ne beebuuza. Ebbanga ly'omala ng'obbye essente zo basooka ne beebuuza essente zino zaalijjanjabya abantu bameka? Ti abantu 1,000 bafudde bameka? Nti gumu 2. Ani mutemu? Nti yono. Kakati n'ogamba ensonga eyo nti eri nonsense. Gwe Kasasiro oyite ensonga y'eggwanga omubaka akiikirira abantu gy'alese ku fulowa ya parliament nti Kasasiro. Olese Kasasiro avudde ku social media. Social media mwagituuma Kasasiro. Kitegeeza naawe wennyini oli Kasasiro kubanga nakulabidde ku social media. Yate lwaki ngamba nti kitegeeza oli Kasasiro. Already oli Kasasiro. Otunulanga Kasasiro. Olowoozanga Kasasiro. Yensonga lwaki nakugamba tuyina obuzibu. Tuyina obuzibu mu Uganda n'abantu abo ab'Eyerusa. Abantu ab'Eyerusa bw'oba oyagala okufaana n'abazungu kuba ekikweyerusa kufaana n'abazungu lwananga nnyo n'obwongo bwo bulowoozeeko ng'obw'abazungu naye kana akatunula ng'oluwodolo k'Eyerusa face mukafaana n'abazungu kyokka ng'obwongo tekabwerusizza ng'obwongo bukyali bwa nkima. Bakawa obwongo bw'enkima bakasuuliramu obwongo bw'enkima face ne bakawa ey'enkima naye ne kalwana mu fensi y'enkima efaananeko waakiri ey'enkima enzungu. Akemulaba akafuukidde parliament ekizibu akamazeemu buli mubaka kitiibwa. Kale bw'oba tosobola muwa kitiibwa nga mubaka waakiri muwe ekitiibwa nga taata w'abaana. Omanye ekyo nkigamba nnyo abantu. Omuntu bw'oba tosobola muwa kitiibwa mu kapasite mwali waakiri muwe ekitiibwa nga taata w'abaana be. Naye kavudde eri n'enjala ezitali mu bigere. Kavudde eri n'akaswa akavundu bannanga omukazi eyeerusa awunya bubi. Kavudde eri n'akaswa akavundu
ababaka bonna bakwata ku nnyindo nga kayingira kayonoona empewo kayina ebizigo bingi nnyo bye kakozesa kazze ku mubaka w'abantu eyalondebwa abantu kamuzzeeko kamufudde ekyokuzannyirako kamuzzeeko kamufudde ekyokoola ne katuuka n'okumugamba nti naawe genda mu maaso ne kasasiro ko kennyini kakasasiro akawedde emirimu katunulanga pusa etannasuna mabeere katunulanga oluwodolo lw'embwa katunulanga ekyanzi Museveni kye yabbiramu amata ku buko Anita Mongi palamenti ogyonoonye n'ekitiibwa kya palamenti okisudde olw'okubanga gw'oyagala okitiibwa ekikyo ekitiibwa tebakikaka muntu ekitiibwa kyekola kyokka okusinziira ku nneeyisaayo waliwo enjawulo wakati w'ekitiibwa n'okutiibwa abantu abamu batiibwa naye balowooza baweebwa ekitiibwa there is a difference between being feared and being respected. You are feared but you are not respected and you will never taste on the sweetness of respect. Tolirozaako ku buwoomi bwa kitiibwa gwe kakazigwe tosaanidde kuweebwa kitiibwa n'abaana ababeewaka tebasobola kukuwa kitiibwa yoyina bameka bano bewazaddemu ono omu musota omulongo eyeewalula magobwe omulala mwana atunula ng'enzizi bw'oba olaba nkuwaayiriza bajjeeyo kale mu public ensi ebalabeko olabo batewazaala musota maama w'omusota omanyiira omusajja alina abaana abatambuza amagulu abiri ng'ate yabajja mu mitendera emituufu egy'okufuniramu abaana gwe surrogate mother eyazaala omusota n'ozaalyako n'omwana omuddugavu ng'enzizi ye gwe ali mu kuwalampa omusajja ow'ekitiibwa ng'oyo abeeko ng'ensonga ze yaleese tezigatta ku ggwanga naye ensonga y'enguzi gye tumanyidde ddala obulungi nti yezzizza eggwanga emabega n'ogiyita kasasiro gwe wennyini owunyanga kasasiro gwe wennyini otunulanga kasasiro ogende ng'omanyiira n'okufutyankanga ekitiibwa ky'aba MP ekitiibwa ky'aba honorable olw'okuba mbu gw'oyagala okukuwa ekitiibwa kolerera ekitiibwa ekitiibwa tekizzabuza ekitiibwa bakikolerera okusinziira ku bweweeyisa ate kizibu basobola okukiwa omukazi omuddugavu ateeyerusa ne bakimma ggwe eyayagala okubeera Miss Universe n'olaba ng'ensonga eyo kasasiro ng'omubaka omukyala simanya yaani Betty biki ye Betty anywa mu parliament batekewo salooni twekolengako tusobole okutuuka amangu mu ntuula za parliament tekyo kigenda kukolebwako yo si kasasiro kubanga tekirina we kikwatira ate kikufevalinga bufevalinzi nga gwe omukazi ayagala ebyokwewunda nga gwe omukazi atunulanga ttimba ejjeemu olubuto ebyo byoyagala kubanga toyagala kuyubuka naye n'olabanga boogera batakkiriza ku ssente y'omuwi w'omusolo ate era ssente y'omuwi w'omusolo nguba osanga ye yalitaddemu ebikozesebwa mu saaluuni eyo n'ojjo yasaamirira ng'engege ensuule mu buto toyogera kasasiro kakasasiro oyita abantu kasasiro oba olowooze nti abalabi boogera kasasiro gwe wennyini nga bye wabadde oyogera kasasiro omanyi kibi nnyo okujja okuvuma oluyimba lw'omulala nti yabadde kasasiro kyokka nga gwe oluyimba lw'oyiseemu okuvuma olwoli nti kasasiro ate abawuliriza be baluwuliriza balabira ddala ng'oyo ye kasasiro kakazi gwe oli kasasiro ogira obugalo obwakona kalinga engalabi ya nnyanzi muve ku bantu leka ababaka bakole emirimu gyabwe mu ssetteeserezo oba entebe yeekuyinze gizzeeyo eri abagisobola wadde Kadaaga yali mubi naye Kadaaga yali mukyala alina okutu okuwuliriza ate okusengejja gw'olina okutu okuwulira naye tolina kutu kuwuliriza era tolina kutu kusengejja okutuuko kuwulira buwulizi mafaaya asiriwala siriwala bukazi bukulu kwebuza magezi bwaveeyo n'enjala ezitali mu bigere ate mutandika obbakebera enjala mu bigere buno obuntu obwakulira mu nnaku ennyingi ennyo ate butuuka mu bifo ng'ebyo bwagala kulagiramu boggo bwagala kulagiramu maanyi bwagala kulagiramu nti bwe bukamala byonna bwagala kulagiramu nti bwe buyina final word kyovola abufuba nnyo okujoonyesa abantu nga butudde mu ntebe eyo mubukeberenga enjala olaba baziwera mu bigere kano akajja katunula ng'ekisiimula olwedde kakyatunula ng'ekisiimula wekatunulidde ng'ekisiimula nga kasipiika ate nga keeyerusizzaako imagine katunulanga katya myaka gyako egyedda gwe Anita Mongi tiisa abo bosobola okuteekako engalo
naye ffe waffe tuvuma twakulira mu kkooti we baloopa tuvuma nze ne ku mizigo navumiranga abakazi abayombo oba tokimanyi nno nze ne ku mizigo navumirangako abakazi abayombo omukazi yabeeranga akooye mukazi munne ku mizigo nga yemumanyi entalo z'emizigo ono ye maama Diana omulala ye maama Sempijja naye nga maama Diana akooye maama Sempijja era nga kigambibwa nti maama Sempijja yayagalako kubba wa maama Diana nga ntuukirira nga mugamba kikola ekintu kimu bw'ofumba ekyennyanja leero nze ndi ekitwe nti emmere bumere n'entandika okuvumira omuntu nzija mpola kokoko maama Sempijja badde njagala okumanya maama Diana ovumanga waaki omukazi omumazeeko emirembe omukazi omulinya empindi ku mugongo omukazi omumazeeko eddembe lye kisiraane gwe va ku mukazi ono nga kyennoonya eki kujjuza maama Sempijja agenda akube maama Diana oluyinza ensookayo kwalasi maama Sempijja akube maama Diana oluyi chairman jangu era bigenda okuwunzika nga maama Sempijja bamuwadde ensale okuviira maama Diana ku njuwe waawo nga bonna baabanga bapangisa kati oyo yenze nze napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya inikese kyobadde tokimanyi nze napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya mbu abaana b'abagagga tebamanyi kulya nga bajjeeka ne bannona maama Nanca tuweeko ku yeeko ajje abeereko n'abaana basobole okulya emmere buuza nnakozesa kodiyo kiŋŋanzi gye yange n'engisala mangu gye bampadde nembalaga nti ate ntandika kuyammwe kyabaleeteranga puresha okulyanga mangu yeeka aleme kubalyako mmere nze nayigirizanga abaana b'abagagga okulya nze napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya era ekirala obadde okimanyiko nti nze nasomeranga ku masomero abiri nga bwe mmala okukola wano emisango nga ŋŋenda ku ddala olwo mpadde saspe eri n'embeerayo ng'eno saspe yange bw'eri mu kuggwako era bweggwako n'enkomawo ku ssomero olwo nina be nnavuma kyokka ate bwe nkomawo ku ssomero lino liri eryokubiri sirina ddisuulirira nnyo era nga nina okukola ebyo ebirina okungobya nzireyokko mu kifo kyeri kuba n'abeeri tebamanyi nti nina amasomero abiri mu bufunze saamalako wiikisi bbiri nga sigobeddwako ku ssomero nze jjajja wange yatuuka n'okugamba dimansita omwana oyo buzzukulu ennamba ya maama we yiino mukubi Dimansita bwe yayogerako ne maama wange yamugamba mukuba omwana akulema atya okugunjula n'akuba naye nga nze ŋŋenda mu maaso n'okuvuma Dimansita n'agamba maama nti ono omwana omumwa yagujja ku ggwe omwana ng'awaluka ebigambo omwana ng'avuma bayizi banne lwalwadde ati jjajja ye kennyini n'atuukira maama n'amugamba ekituufu kiri nti omwana wa nnemi naye nga nali simulemye bulemi nze nalinga ku kitonde kyange omulimu gwange ogw'omutwe gwe nalabirawo okuva mu buto nti yenze namalanga ebibamba abayombye abatayombye oba ompise nti gundi azironga aziggwa neesooseeko njagala kugobya mwana ku ssomero kimu njagala kugobya mukazi munnange ku mizigo bibiri nze nayigirizanga abaana b'abagagga okulya ate n'oyo omukazi yalinga akulemedde ewaka ng'oyitanze mb'okyaziza obu girlfriend bu weekend marriage kaganidde ewaka Monday etuuse kuba bukubi nga nabateerawo free call olunkuzeekuzeemu bulaaza nti wangi nze Robert waliwo akaganiddewo nti jangu okakuulewo nga ŋŋenda nga kaganya bufuluma wamanyi omuntu kikitegeeza omuntu okuva eri nga tolina naye emboozi tomumanyi tomulabangako n'akugamba nnyabo fuluma akyayinza okuba nannyini nnyumba ng'ono yamwaziseeko bwazise era maama ng'akwatamu obwanguwa afuluma ate era kati banneebaza bonna benfunye omukisa okuddamu otutunulako banneebaza nti watuwonya gwe ate obeera otya ne boyfriend asobola n'okupangisa mukwano gwe nti jangu ngobeera ono mu nnyumba ddala oyo abeera boyfriend oba obeera future husband banneebaza bonna benfunye omukisa okusanga kakati nze ŋŋendaako mpola nze mubootesatiisa siriimu nkiddamu Anita Mongi nze ŋŋendaako mpola kugambye napangisibwanga okuyigiriza abaana b'abagagga okulya napangisibwanga okuvuma nga tebampadde na ssente nnyingi ku mizigo bampanga mutwe gwa kyennyanja ku ssomero kikajjo napangisibwanga okugobera abavubuka ba girlfriend ba weekend nga nze gozannyirako zannyiranga kube wali ozannyiddeko sekikubo luno olutalo lundekere saagaladde lwataana empeera yange eri mu ggulu kana akakazi tulina okukalinnya ku nfeete
Byebyo ebya Speaker wa Parliament atalina mpisa omukyala Anita Among yeefudde Katonda naye one time byali mukola banne naye bajja byemukola ayinza obutaba Ssekikubo ayinza obutabaani naye omuntu omulala yenna naye nakimukola oba ne bakikola abaana be kibi nnyo kubanga omuntu oyisaamu bantu amaaso oyisaamu ogenda mu maaso nga tokyagambwako ogenda mu maaso nga munange tokyalina kyogambwa naye time etuuka naawe ne wejjusa by'obadde okola banno nga naawe olaba bikutuukako oba nga bituuka ku bantu